So ekya Museveni osimba okwata kiri mu ngalo kyakusuubiza osimba n'ejjinja n'okola tosobola kifuna olwaleero ali mu crisis ey'abalirwana. Ffe tusinga abanoonyi b'obubudamu abangi bukya Goma etandika kugwa kuva ku mmande. Terubadde lutalo lwa nnene nnyo lututennaku naye dukoze enkyukakyuka mu kitundu emundu abasajja be yali ayita nti obusajja Tshisekedi be yali anyooma. Ekitundu ky'Eggoma kye kisinga okubaamu ebyobugagga obungi kibakutte. Kyekitundu Tshisekedi kyabadde talinaamu control kuba mulimu abayeekera ba mirundi mingi ng'ogyeko mu 23 nabano betulwanyisa aba ADF nga tuli mu Sujja awamu eriyo abayeekera abangi okujjako abamanyiddwa ennyo naye mu 23 yo erimu omukono gwa Rwanda esingo gisasulira. Ate Rwanda tekwata Kagame takwatagana ne Tshisekedi nembase bagigaddewo nga tebinnabaawo. Leero balina olukiiko Munyonyi President ba East Africa balaba amakubo ge bakola naye ojja kuwulira ebivaayo Kagame tayinza okkiriziganya nabyo ng'afunye awantu wawulira bavaawo akasente ate akangi minerals n'ebirala ate si yakafunamu yekka zadde naffe twagendayo ne tufunayo. Kagame kyafunayo akiteeka mu treasure. Ffe bano abajjanga banona bajjangayo buli muntu kiki era bwe twatuuka okusasula bitwabba gundi Tshisekedi tanajja baali baziteeka wamu ne interest. Kati ono bwe yajja n'aga nti musasule ziri temwongeramu interest. Kati aba akyasasula akalulu ne katuuka Museveni ng'alina omukwatirako akawangule n'ateekawo tawulo tugira tuliirako okusasula n'amukolerayo oluguudo era nga tusasula bbanja. Anti kati akubanja bw'omuwaayo akantu n'alyako akugumiikirizayo ogamba tulukola tufune tumwagala nnyo naffe tunonayo byabugagga kyekitukoza oluguudo. waliwo n'ebitundu abajasi gye bagula zipoloti eyo gold mu Sujja conference ripooti yafuluma ebiseera ebyo mu East Africa. Kaakati ekyo kitegeeza nti tugendayo eri nga UN bwegendayo UN naye ejjayo ebyobugagga naye UN naye ekubayo ennyonyi emmotoka tebazikubye tanka baali bazikubyeko okutuuka awo luno bazikubye nti ebadde eraga sayidi ng'egamba ba M23 bakole ki bafulumeko bo nti tulina kapasite ekola ki eyingira era bayingidde ne bawamba kati ne bateekawo ne bendera kati olina okulwana ennyo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mbadiriza nnyo mu pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange Siraji Lubwama. Tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo eziriwo mu ggwanga lino. Tugenda kwogera ku kalulu akagenda okubeerawo e Kawempe North. Tugenda kwogera ku kukomawo kwa General Kayihura mu kibalo eky'ebyobufuzi. Ate tugenda n'okwogera ku bigambo General Kayindo tafiire ennaku zino byawandula. Ssebo nsanyusa okulaba. Nze nsinze. Ssebo. Egamba ki Kwezi Media? Kwezi Media Group nnungi teyina mutawaana gwonna. Abantu balinda buyino buli ddakiika. Bamumanyi. Bujjukiza. Eringa agenda mu kyaki buli ssaani. Ng'ataba na Bayibuli we. Buli muntu aba ne Bayibuli. Kujjako bayamba tubikula kusuula bweti. Kujjukiza nga bw'olaba Pepsi Cola. Yes. Emaze emyaka mingi ne osanga ogupande gunene ng'eranga. Nawereetekayo ebiranga. Kituufu. Kaakati akalulu ka Kawempe North okalaba. Abantu 20 bakeesoolayo.
kaadi zifuuse kaadi abalala bagamba nti nno zigenda kutundibwa biri awo. Akakalulu ke kamu ku busembayo mu kisanja kino olw'ensonga tuli kumpi okutuuka ku bbanga singa ebaayo afa nga tebakyali by election bweba tewali afudde mu myezi ebiri mu maaso kitegeeza tejja kubaayo by election. So akalulu ako kakulu kalinga test eri ebibiina ebivuganya President Museveni kubanga ne bwoba oyagala otya tekasobola kutwalwa wa NRM mu Kawempe NRM teyinza kawama naye ate teyinza butateekawo muntu ekibiina ekinene bwe kityo kiyinza obutasinga omuntu era nawulidde mobilizer waakyo ng'agamba nti tulina abaagala bataano naye twagala tubatuuze tulonde omu akiiza tavuganya munne tubeere n'omutima ogwerekereza kuba kano kalulu kali kamu ate tukyalina bingi ebijja muki kati abo beesegese bwe batyo awajjeema Asumani Basaayirwa nze nina candidate naye aleeta candidate naye nandibadde olwokuba nze nasomesa kanso Nalukoola ate muntu wange siraamu munnange nagambye candidate wange senga kisoboka twandibaakinzaani Nalukoola eyo side nebeerawo DP egamba noonya bakandidate erina abasabye bangi eyagala kulaba gwesinsulamu eraba oba esobola okuvuganya njogera eyo constituency yali yaayo bonna babaddeyo emabega babadde ba DP ng'ogyeko ekisanja kino wetufunidde omukago ne Mawu ne President Museveni lwagala okuzza obujja kati nuupu naye erina naye eno eri mukatu mabegako nga mulwadde waaliwo sayini ezaali ziraga nti ne bwakola atya tajja kufuna tikiti omugenzi Segirinnya ne tulabako awo Mufumbiro nga ayagala ng'era bw'aba ayagala nga deputy spokesperson w'ekibiina olaba nti ekifo ekitwala kuba mu nuupu temuliimu kugamba nti bagenda mu kamyufu balinda batuuze abantu balonde buli muntu yeeyiyiza nga bukyali owakunga chairman wa national yatandikawo kunga nga target ye yali kunga Kampala abeere nga alina structure nga Lord Mayor olumu mutowe n'amugamba naye kino kintu ng'okyeyagaliza tulinde obudde tebunnaba oyanguye nnyo nga kiraga naye waliwo akabuuza oba afuna tiketi batakola ki kakati nga tannafa nga anaatera okufa ono spokesperson okuva Busoga deputy bwafunye emisumaali egimukomerera lwaki togenda Busoga n'okulaakulanya eyo naffe ne tugaziwa Busoga yonna twafunayo candidate yo genda obeere wakubiri n'alaba nga emirundi esatu gye yakagezaamu Abasoga banne tebakkiriza ku kyakola ki bamugamba nti genda e Nakawa East ebaddeyo wa Nuupu era amalako ekisanja kino yinginiya bali mwezi eyava mu SDP eyava mu DP namugamba gwe genda mu mazzi amawanvu gali ogenda ku Lord Mayor gye boowugira ekidiba kirekere Mufumbiro oba yakkiriza oba yakoze ekinene nabye ng'atimbye ku bipande sajja watu bamututte kaguddeyo kwekuwa obutwa n'obunywa nga tulina kyakkola naye ng'akuwadde takubuulidde nti obutwa nti agoba mu byabufuzi omuntu bw'akusanga ng'ennyonta ekuluma nga tewali mazzi ge gasinga okuwonya ennyonta naye nga waliwo soda nnyogoga n'akugamba nnyonta ekuluma naye soda wuuyo annyogoga kuleti kipa ziri 24 zonna nazinyogozza naye mulimu emu erimu obutwa naye sigimanyi osobola okunywa ng'emu yokka 23 kakati eyo emizaani gye bamulaze obutwa we buli nayaga nti naye ffe tujja kukuwa amaanyi gonna ekyo ekifo kirekere Mufumbiro janguwa jukira Kavule yeesalawo lwaki Mufumbiro sigoba tutekuwa Lord Mayor nebasindikayo bali mwezi awo olabira nti bakuwadde giraasi erimu obutwa temufumbire wa Lord Mayor akujjawo ne mu Kampala wabatalwanye nnyo newomuteekayoko ebizigo
ayinza obutakola ki si buli masanyalaze nti wogateeka gakola wogateekamu nga mangi ebintu biyiika byayokyako wano yavuganya Muhammad Nsereko ne bamalira mu kooti kakati awo eno yesaawa ebaddega nti addeyo kuba Nsereko yagambye nti nkoze eki nalabye ateekayo n'essaawa Simbo nga alina ekirowoozo ekijja kuba pulezidenti awo bayagala oba ddiiri oba kiki naye ekyo kyayagala sinaba kwogera naye nina shortly interview naye naye njagala kumanya kiki ekimuli muki naye for sure takomawo kakati Nuupu erina bakandidate abasukka mu 6 ogambye 2 oba nagendera nga 9 tuyinza n'okuweza 4 kuba eriyo abajja okujja nga independent ate ye byamaka matalina buzibu kasita ofuna emikono olukala ajja kuluteekako alusibeko newuzi baluyunge naye on a serious note bakandidate bajja kuba basatu abalonzi bebanafokasingako buli muntu ajja kujjanga bwakola ki ate tewali teeka limugaana tewaliwo limiti nti bano bakoma ku bano ebisaanyizo bijja kugaana abalala bakome ku kasengejja wali ku electoral commission egenda okubeera mu constituency yaabwe ekirungi kyamani yennyini electoral commission Justice Simon Byabakama Mugenyi yasituse n'ekiwandiiko kya mika egisukka mu 10 n'abagamba bino byensuubira saagala mu kavuyo saagala mu kino twagala gundi eri fair ate bonna nga weebali n'abalaga nti program ejja kutandika bweti nomination za nnaku 2 mujje so far waliwo abadde omuyambi wa Alex maama w'omugenzi gwagamba nti bannayo mumunyambire amanyi omulenzi omugundi wakomyewo waliwo n'abalala bana Nuupu agamba nti ffe twagala kugenda maaso ne Segi box tutandikire Segirinya wakomyewo mulimu abapya abatayingiranga mu byabufuzi nga Kanso Nalukoola Elias oyo naye ajja ayagala tikiti ya Nuupu aliko naye ku General Court Martial nga omusango gwa Besigye y'omu ku balooya ataana abaguliko ne mugamba Nuupu bwetaakuwe n'agamba oba Nuupu empadde oba tempadde nja kujja kino ekintu kyagalamu muliro gusooka bw'omala okuzindeera oli n'ayitawo okomawo otya mu mwaka gumu nti ate akoze ensobi ki kati kitegeeza waliwo okufa omulekwa bw'atafuna kaali ajja kukola ki waliwo n'abalala abajja mulimu n'abakyala nalabyemu Hajjati n'omukyala wa Segirinya naye agamba nti nze nakwatanga bokisi ya Segirinya bonna bagenda kusunsulwa ku nnaku ezo naye akalulu ako kagenda kikemo kinene nnyo eri Nuupu si kikemo eri NRM kubemanyi ne bwewangula ejja kuba esigalizaawo okukuumirawo omuntu waliwo ayesimbawo mu kifo ekyo NRM simanyi babaleetaani kati DP yo ne bwetawangula emanyi esiimuuse erina kalira kaba MP bano 8 esigaza nabo tebakyali baayo NRM bweyita Nuupu bwefunaawo ebesigazza bwewangula Kawempe ebesigazza kuba ina ba MP 13 betadde mu blacklist kyabo tebaddamu kufuna kaali kwataano mu omusanvu kati awo tebamuneeminze kuba yafwa naye abadde tagenda kufuna kaadi yaabwe kati wabafuna afunyaawo baba kubana bebasigazza bafunyeeyo entandikwa watayinza kufuna kaadi ya Nuupu n'ogamba nti ojja kutuuka mu 2026 te oyingire patenda naye eriyo abakikola mu Arua gwe baleeta yakikola bamabike gurupu yaabwe ba planners ba election eyo bagenda bamanyi oli eyaliyoko nga ne principal ayina obiwe watu ne bamuga ati totawaana kana kalu kajja tumenya nnyo ono abaddeyo amanyiddwa kitundu yaliko yo tuwagire ono ne bamukyusa obwongo nga bwe bakyusa obwongo nga baleeta Anita Amonge kubwa speak nga Anita nga president ayina both kumbe ono wa SEC
ono yali alabye museeke yonna ng'agimatiza Museveni kyataategeera bamuguzeeko abantu bonna bagenda okuleeta banominatinga nga ne president tulina president sekandi bwe yajja yali deputy okusooka bwavaawo ono eyaddawo Ayume nebajja nga bamubalira ne batuwa Kadaga naye yasobola kubeera deputy naye kati ng'olanya yakafa tekali tugamba tukole ki tulonde twetememu nga tukyalina mu maziga ono abaddewo lwaki si yakola ki yajja nagamba jje era bagenda mu competition ne Wajema nga ne Wajema manyi tagenda kuwagwa naye nga mission eri kubeerawo candidate opposition najjayo bwe yajjayo nakola ki nayingirawo kati Nuupu ekyo ekifo kikulu nnyo gyeri eteekwa buteekwa okukiwangula bweba eyagala okumulisa tooki mu 2026 ng'ejja kusobola 57 ng'ejjeeko 13 ejja kusobola okufunayo 6 ekigirema lujja kuba lutalo lunene okweza 6 ate nga 57 beyafuna yali yamaanyi nnyo kati ateeserebyemu neneweza 6 ati nkugambye bwegifuna eba n'essuubi omuntu omulamu yenna aba n'essuubi ey'okufuna ki 6 akati akakalulu bwe kavaako tutandikidde ddala ebyobufuzi ebyakasameeme abalala bibatanda bakulowoozaako nti byakasameeme naye nga President Museveni abikakasa kati ali mu Parish Development PDM ali mu region yagwa agala okulaba nti avaayo nga eddusu alikoze eki alina akazito kazirikani kaaka ekifo kya Seeke deputy mu national omukyala bakiwaani abalimu bonna balina akakwate ne Busoga mulimu Kadaga omutaka mu Busoga akyagala mulimu speaker Bawe mutaka mu Busoga gyeyafumbirwa naye akyagala kakati aludde muno mu Busoga abantu balabye Magogo naku zino banga lino nti naye yali yagala Diamond nkanaba nakubeera deputy speaker nga mukwano ddala ogw'omunda naye nga Magogo musiraamu alina bahajjati kakati ekyo president bwakisalawo obubi Kadaga n'agwa alina obuzibu okumatiza Busoga kuba bali bamulabanga omuntu waabwe nnyo ate ebibiina byonna ate jjukira yamukosaako dda kuolanya n'amugamba nti gwe ono yasinga kuba yamulabamu element ebiseera ebyo nga akyalinamu ku maanyi nga gyatambulire baga nti gwoli presidential material ebyo Museveni tabyagala nga bw'ayita parliament ejjula ku nsonga ennene ng'era bw'awa order agiwanga alina authority amonge kye yali agala okukola bwe yayita parliament okusensaninga Namuganza n'amuyita n'amugamba omukazi we mwani mukutte mpola oli n'agamba nti nsi nina amaanyi najjuza ne bamusensyalinga so n'agamba amaanyi go gajja kukomaawo n'agaana okusayininga Namuganza n'asigala nga aba akunafuyiza n'agamba kakati Sudiru tulina okuwa contract ey'okupangisa ebizimbe byewano MP batuulemu Museveni bamanya nti waaliwo ddiiri gy'ataategeerako eyamuyita emmanju n'ayisa ekiragiro kiringa executive order ya Trump nagati wabaawaddayo okupangisa kizimbe ekyo ku Sudiru ejjukira Sudiru mukyala we banya mukwano gwe yamuwadde n'omudaali naye ng'akuba Mongo indirectly amulaga nti obuyinza bulina era ekizimbe tebakipangisa bali eno ku Queen's Chambers ekizimbe kya Sudiru bakirekawo waliwo bakirekawo Kingdom kirala awo Sudiru yalinawo bampibu batuula abebbali abatatuula eri ku main n'abapangisa Queen Chambers era n'alagira nti bwe mufuna ssente muddaabirize ekyo ekiriko education n'ekiriko prison ebyo bitongole byombi biveewo ekyo kyekiba kibeera mu bamp ng'ekyaloko bwe kiggwa ekyaganya nakinyirwa bo babeera n'ekyaloko baba tebakyetaaga kupangisa babanga judiciary yafuna amaka gaayo
kati epangisa bali eno obuzimbe naye nga wano mu Kampala erina weetuuza tekyasobola kupangisa Twin Towers ate ogyebaza judiciary nti okusavinga ssente nefuna ekizimbe ekyo ebe esinze ebitongole ebirala eyenkanankana ne National Drug Authority government egiwa ssente ejja mu bwobu pharmacy ne funding naye olaba nti sematiko yateekawo ku account ssente nezizaala ne bamugoba n'omugoba nga lwaki yaziteeka ku account yeetalina naye yaziteeka nezizaala nga tazibbye ekizimbe ekiriwo kibamaliriza ne baba nga bakifunyeemu sematiko n'agendera awo nga bamulyaza amaanyiza ekyo nekibeera awo kakati obuzibu obuliwo kati president yeeseetinga kuleeta kuwangula kalulu ne ttiimu gy'alina ajja kukola mu kaleshafu akatonotono mu bifo bingi surprise esobola okujjayo yakayihula abantu baludde okulaba yasembyeyo okukyayira President Museveni lwakitula ku nnaku za Christmas ne mukyala we ne boogeramu jjukira ye mu bantu abaliko sanctions za America General Kayihura ne Museveni ajja muzzi agenda muza mu cabinet ajja kuba secretary general wena NRM sebe kifo kinene tadonga ayinza okunoonya ekibanja awalala oba bayinza omunoonyeza poloti awalala entegeka yonna ewedde okumuteeka mu kifo ekyo jjukira tekikyalondwa seeke okuva ku Mbabazi yali ayagala okwesimbawo Museveni yalonda bamanyi nti bajja kumukkiririzaamu ate ekifo kinene nnyo kyekikuuma records zonna ojjukira Mbabazi muwala we yakola register n'agigaanira nagaa nti tetugibawa mugigule ne bakola endala okakana nga amwesimbyeko baddiŋŋana luvannyuma kati noono bwe yamuwa obuyinza n'amuwa ssente n'arecruitinga n'aba LDU miliyoni 2 bwe yamugoba yagamba nti aba LDU mbezizza n'abatematema n'abayita n'abakola ki n'amanya nti ono abadde atwala obuyinza naye yamala neyeetonda Kayihura yeetonda sigumusa ebiri n'abantu b'ekisolo ne bateekako pressure ono mwana waffe atukoledde ebintu bwebiti bw'otamugyako misango tetujja kuwa kalulu ate kalulu Museveni oba omukutte ne bw'omugamba nawana abasezi 4,000 naye bw'otabasinkana tebajja ajja bamalaya teyabasinkana embaale n'abawa ne ku ssente kakati ekya Museveni kyo tewomubuulira nti gwe oli mugezi nnyo wasoma nnyo ajja kweguya nga bwolaba Tango Doi lecturer naye contract yawedde ku chances ejja kuba ntono okukola ki okugiza yaweddeko ate nga badde akayanira ssente ennaku zino akayanene tamanyi Museveni ye muntu takulaga kintu kyonna nti agenda kusuula twali ne Museveni mu conference emu n'agamba nti ssente zino ezibabba ku Luweero Triangle eza Luweero Triangle abazibba mbamanyi naye we naafuna obukakafu eyakulira okuzibba nja mutunza n'akajiiko kyogera mu press conference tuba tuli awo nga Dr. Kiseka Babi yalinanga programu ejerega ku radio teyamanya na kumanya nti bamugobye yatuuka Entebbe nga ba escort tebaliwo abamukimi n'amanya nti bakoze eki n'atuula ate myaka gye yali ateeka okukola ki n'atuula naye n'akajiiko bakamutunza temangalo giwulira bagitematemanya Museveni bw'ayogera ekigambo nga kikwata ku nsonga aba tasaaga ebigambo bye obigenderera bw'aba mu saati enjeru aba musanyufu takubiddwa kikalu sobola okuwulira ebintu byonna ebimuli ku mutima bw'aba ayagala okubuulira amazima nga oba alina kimunyizizza ogenda okulanga gyeko galubindi nga zitadde oba nga azikutte mu ngalo manya nti kyaleeta ki ate akyagala nnyo tekisaagirako oteekwa kuyiga Museveni waliwo lwaleeta nga ayagala kukusanyusa n'akubuulira ekintu n'olowooza nti akoze eki kumba alina n'omulala gwagenda okusanga ekikya kikyusi mu COVID bamutuukirirako ne ripooti
engeri gy'osobola okuzzaamu okusoma nga covid akyali ki kati yaleeteka minority n'abagamba mugende abamu ne batandika n'okuteekayo abaana mu masomero bwe yasanga yamuwa kamayino ripooti akatono ke yagenderako n'agamba nti ani abagambye temulangirira oyo gundi minisita wa IT yali agenda kulangirira agasooka olindeko era twamalako covid n'amasomero tegakoze ekyo so vene si ye muntu gw'ogamba nti akubuulidde kino sure deal era bakugaa nti gwe bagenda kuwa ssente zakuwaako zoba okkiriza endala ojja kuzimba akaggo wali omusanzeeko nakusuubiza ssente nazibawa ekyambogo bweyaba bayita bamawire mu wujja nga kuya lukundo yali abagambisibiza ssente naye okuba ye bamumanye ebbanga nti ezafu bazigaba oli wano era bazibawa emitwalo 55 so ekya Museveni osimba okwata kiri mu ngalo kyakusuubiza osimba n'ejjinja n'okola tosobola kifuna olwaleero ali mu crisis ey'abalirwana ffe tusinga abanoonyi b'obuddamu abangi bukyagoma etandika kugwa kuva ku mmanda terubadde lutalo lwa nnene nnyo lututennaku naye lukoze enkyukakyuka mu kitundu emundu abasajja be yali ayita nti obusajja Sesekedi yali anyooma ekitundu ky'eggoma kyekisinga okubaamu ebyobugagga obungi kibakutte kyekitundu Sesekedi kyabadde talinamu control kuba mulimu abayeekera ba mirundi mingi ng'ogyeko mu 23 nabano betulwanyisa aba ADF nga tuli mu Sujja awamu eriyo abayeekera abangi okujjako abamanyiddwa ennyo naye mu 23 yo erimu omukono gwa Rwanda esinga ogisasulira ate Rwanda tekwata Kagame takwatagana ne Sesekedi nembase bagigaddewo nga tebinnabaawo leero balina olukiiko Munyonyi President ba East Africa balaba amakubo ge bakola naye ojja kuwulira ebivaayo Kagame tayinza okkiriziganya nabyo ng'afunye awantu wawulira nga ovaawo akasente ate akangi minerals n'ebirala ate si yakafunamu yekka yadde naffe twagendayo ne tufunayo Kagame kyafunayo akiteeka mu treasure ffe bano abajjanga banona bajjangayo buli muntu kiki era bwe twatuuka okusasula bye twabba gundi Sesekedi tannajja baali baziteeka wamu ne interest kati ono bwe yajja n'aga nti musasule ziri temwongeramu interest kati aba akyasasula akalulu ne katuuka Museveni nga alina omukwatirako akawangule n'ateekawo tawulo tugira tuliisako okusasula n'amukolerayo oluguudo era nga tusasula bbanja anti kati akubanja bw'omuwaayo akantu n'alyako akugumiikirizayo ogamba tulukola tufune tumwagala nnyo naffe tunonayo byabugagga waliwo n'ebitundu abajasi gye bagula zipoloti eriyo gold mu Sujja conference ripooti yafuluma ebiseera ebyo mu East Africa kakati ekyo kitegeeza nti tugendayo eri nga UN bwegendayo UN naye ejjayo ebyobugagga ennyonyi emmotoka tebazikubye tanka baali bazikubyeko okutuuka awo ku luno bazikubye nti ebadde eraga sayidi ng'egamba ba M23 bakole ki bafulumeko bo nti tulina kapasite ekola ki eyingira era bayingidde ne bawamba kati ne bateekawo ne bendera kati olina okulwana ennyo bendera eyo okugijjayo olina okusaba ennyo bakome ku Goma kubanga bakyayinza okuba ne batuuka ne beeyongerayo kubanga bawambye abantu mu nnaku 3 abajasibo ne babatwala mu Besigye babadde etabadde na kalulu emirundi 2 nga bateekayo akalulu obutabanguko bwawo tebukkiriza by electoral commission kutuukayo ekyo ekintu okizisuubira nti kirimu interest z'Omufalansa Omurussia yasinga okutwalayo ebinyonyi ebikadde Omujamani gyali America gyeri
naffe gye tuli Bannayuganda Rwanda Burundi nabo gye bali ffenna tutunuulidde resources ezo ate nnyingi kati ekyo kitegeeza nti President Museveni akalulu kano bw'aba ayagala anoonya buli wamu awali income ne income emu ejja kuvaako eyo kuba ajja kuyingirawo ku side evaako akantu tukutaasa tutya olwedde tulinayo base bwe bagobayo amagye ga East Africa twasigalayo ku ndagaano ya Suja ne bagyongerayo. President Museveni ayinza okwagira Tshisekedi ate ayinza ayagala awagira M23 tebakanya na President Museveni nawulira gundi geno agamba noli Kagame agamba baliko eno baavu eno naye bantu be buli omu abeesamba naye ate ffenna tubafunamu nalabye nga balina tanka empitirivu obungi ezo ze bazijjawa so naye ate bazifuna ebiseera ebyo ne koni gundi bano aba ADF bafunayo ennyonyi ezirwana ADF ine ennyonyi Congo yensibuko y'obusamambuko yakasabanko kuba ebyobugagga byerina tobimalayo basima koloni ne bagula ennyonyi abagundi batekwa kuba balina bebafuna kuba bali linked to ICC ate ina chain sente zaayo zitambula ziyita abantu botasobola kola ki kuzitegeera ojukira abantu kuba wano kubomu Rugogo ne Makini bazitegulula naye Rugogo abasajja bwe bakwata ono yakkiriza nti omusango yaguza yalaga engeri gye bafunanga mu ssente nga ziyita mu mobile money ku Arua Park awo kuki nga tosobola kumanya naye nga zaki zaba Al-Shabaab be baziweereza kati abo abatujju tosasobola kuba malamu kuba bafuna training eyaba esennene nga America ne beefuula bwefuuzi ne babeefuulira amagezi baagasigaza ne bakola ki ne bagakola ebintu byonna wali okimanyi nti Russia esobola okutuuka wano nga tewangula Gaza netuuka ekiseera ne bakola endagaano nga Abarussia basatu Israeli besaba abasatu bana bagaza bagamba tuwamu $300 abantu kitegeeza value y'Abarussia bavalinga abantu baabwe tebafaayo ne bwokola ki ate bagamba tumala kubatuusa wano tulyoke tukukola bangi mugw'omusanvu kati omuntu yekka abadde alemeddwa okumalayo olutalo ng'ate alwanye nnyo lugwe nga Trump tannalayira abadde Joe noono n'ayongeramu amaanyi nga tannaba nakulayira naga mulina okukola endagaano eyo era ne bagikola nga tannakola ki kati alina kapasite ebamu ebyokulwanyisa ate ng'abaagala ojjukira nti Jerusalemu yakiwaayo ekitali kibuga kyabo abaagala naye azze ku luno n'enkuba yanjawulo nga buli omu ajja kumulozaako mpya kisooka wano abagenda omufunamu be batono nga Prince Gundi Right Honorable Speaker kuba oli yamuteeka construction nga ono ng'agamba bannanga bisiyaga Trump agambye nti omusajja abalina musajja manya abalina mukazi teri mukazi na musajja na mukazi na mukazi kitegeeza ali ku layini ya Mongi awo Amongi asobola okufuna wanywera ku nasigaza biri ebirala yagula ebizimbe ebiri gavumenti America efiirwa ki ng'otaddeyo investment olayo oyagambye n'okugoba abana bankuba kyeyo waliwo munaddiini gye yagenze yayira asaba Trump yagendayo okusaba okuva lweyawone esasire lyamukuba okutu kati ne weyabadde yakalayira n'agenda nti abantu abaleeta ssente wandirowoozeza n'okola review ku bantu baffe tuyambe tannakirowoozaako yagambye abagwira bonna n'agamba nti azaalira eno omwana afuuke mu America ebyo bifu n'abazaalayo mu bukyamu bakole ki bagende America yeyina okulowoozebwako kitegeeza abantu akakadde 10 bali ku bunkenge okuva mu America okuva mu nsi nga mulimu n'endala ennene
ezo zazimbira ebisenge Mexico ate kati gye baddukira kumpi balina enkolagana ne America abasinga baddukira kati Canada ne America enkola yaabwe kumpi yemu yadde ba president banjawulo so abagenda okugenda mu America ku kyeyo balina okukola amagezi mangi ate nga bagalina America ina amagezi geetalina yadde okugira super power ku Trump yasooka bagendayo bangi naye nga waliwo embaga okubakolaki bwebakuba Kyagulanyi n'agendayo ne bajja Bannayuganda ne beekubya naye ebifaananyi olwagendanga ne bagamba nti gwe tukuzaayo naye olaba ekifaananyi kino sajja no bamukuba nange eri bannoonya bankubenga ki ng'ono abantu ne bagenda ku lwabisiyaga nze eri banfunana naye nga talyanga ku bisiyaga eri balevulandi ddala abanaddiini abagendayo ku lw'ebisiyaga abalala ne bagendayo ku lwa nuupu nze waliwo be nakubiranga amasimu bandowooza kasita oteekako amawulire ku neeti ne bagasoma kooti negiranga nti temumuwaayo bajja kusigalayo bw'otaba namagezi galumba mu America tojja kufuna sente mu America bw'otaba sente galumba Canada tojja zifunayo ng'ogyeko bano abawalabu bo bateekawo buteesi nti ajja bakutwala ogenda kukola mu woteeri osanga bakutatte mu toilet oba kunaaza bakadde oba kukozesa ku mbwa kati ebyo byonna obikola ki ffe abatwalayo abantu tetufaayo kumanya abantu baffe bagenda ate nga tulinayo ambassadors abantu babonaaboneddeeyo babakozi batakola juzi bakomyawo omuwala nga bamumenye waliwo ow'ensigo omusango ogenda ku lwakubiri bamugyamu ensigo Dr. Mulago n'agamba nti talina nsigo ze mweziri family ya complain yozuwa nti teriimu eriyo omulala gwe basalira awo juzi omusango nga omwana waabwe kampuni yamubonyaabonya ne bagira kooti nebasalira kati bakoze apiiru n'apiiru tebawakanya nti musango gwakola webaga sente nyingi kati justice abadamuzi balina okukola ekisoboka abantu abanyigiriziddwa bafune justice mu bwangu abamu bafa nga tebatuuse kyebafunye kati babadde bakola register ya census ya emisango gye balina ne batandika n'okuteekawo buno obukooti obungi small claim bw'oba toweza miliyoni 10 osobola okugenda niweeterayo omusango tolina looya n'oziwoza myezi egi ng'omusango gukoze eki nga gwe wabyakulonda ndowooza banatuka ku level eyo ne ku misango gino eminene naddala girimu okutulugunya eddembe ly'obuntu gisaana gitunulemu mu bwangu so eyo kyekiri awo kakati gundi eyo nga tuvuddeyo jeno Kayindo Tafiiro owulira ebigambo bya Wanda ennaku zino kiki ekiri wakati awo tabiwanda mu mutima mubi jeno Tafiire ye muntu ayina yekkiririzaamu amanyi nti ayina ettafaali lyakola ng'ayina ne munywanyiwe Museveni n'abantu abalala amanyi nti Museveni tagenda kufaako amanyi ajja kufiira ku ntebe kati agamba lwalulu yali amugamba nti nkugobye nagamba oba ojja kulaba omuliro wano twajja naawe nfaawo naawe ye minisita akoze mu bitongole ebyotasobola kumanya muwendo wona akolawo yalimuko mu minisita ya justice n'akolayo yaliko minisita wa local government ne batunda obutale n'ebirala ne Sebaana ne Sebaggala yaliko minisita wa lands n'atunda eyo ettaka ne bigambi bati lyatunda ebutabika byalidde nenyaawo ekirungi kye teri muntu amuwaako obujulizi ku bintu ebyo yatunda butunzi bw'afuna ddiiru abakozi nabana abeera kati gwe ogenda kugamba omukazi yafunye kasente omuganda nti ate Tafiire yabbye ettaka eryajjajjaawo oli bamuteekako eryo lugazi nti yalifuna naga nti eryo lyange ku bwange lyange naligula bamwagala mukole ki ate waliwo lanchi ya gavumenti gye yatwala yeyo yenyini nebamuyita ne mu parliament naga nti gende mu kooti eryo nalikola ki kati bw'ayogera ebintu ebimu amanye okumanya amazima kati ali mu internal affairs agamba abantu bange basula bubi balina okukola ki okufuna embeera ennungi olaba nti naggulu wazzeeyo ebizimbe owali obusiisira ebisituse eddala ebinene ataddeyo abasirikale ayagala ekyo kigende ne kuki
kati bwobeerawo diiru alaba yakibbi avaayo n'agirwana ne bwaba eyo yabagamba nti ezo number plate aba kampuni yagireeta gibuusabuusa era nfu mugenda kuggwa mu tabbu yaki ne babeerawo binyono gimuhwezi ngayagala diiru ekole ki kyatuuka ekiseera ono gwe bagijjako Dr. wafa muno abadde atukolera number plate naye abantu be technical officer baga nti egunja erimu kamera eziraga bifu tebikola bantu kiseera nabo ne bakitegeera ensobola ki basaze ebbeeyi tebiriyo eyo kampuni yabafeera ate ku nkomerero otafiire yabadde omuki kakati ogamba otya nti otafiire tayagala bakozeyo ebijingirire bino ebinamba bisiiwuuka ebyo ebiwanvu naye tebirina kyebiraba bwebe no kamera yo ku luguudo tekulabye ate ennyukuta ntono ate bungi ennyukuta ntono ofuna ne zino ezaffe zibadde kaakati ne basala nti ajjuza abadde asasula sente zino ennyingi asasule $5,000 kati naziri empya bateeka okuzisala kubanga bakirabye nga kicupuli kati ediiru Museveni bw'alaba nti teyiseemu inka mwegaanyi ate tesobola kugaana bugaanyi ku luno waliwo ekiseera baleetera wano ndagamuntu nga bazigabira eyo ntinda nga zirimu saamu kuteesa kampuni yagijja eyo negyekozesa abantu naye batabasasula nga tesasula NSSF batuuka mu NSSF abakozi nga teriyo yadde akanusu kati ezo sente nezikola ki ne bawa contract omulala kati eri punctual okusinga eri yaliwo ne tufuna abantu nga sekinoomu ono gwe bawadde omudaali Sudeevi alina abakozi bangi ekyo kituufu naye tebamanyi ngeri kijabba mu gavumenti mu misolo abakozi abakozesa endagaano bbiri oba ogenda kukolera $3,000,000 osayininga ey'esatu n'osayininga n'ey'emu kati mu NSSF n'awaayo ey'emu n'asasulayo NSSF zino endala n'ozifuna naye nga NSSF teziyise mu banka naye ate kuteesa ye teyasasulayo ne mu NSSF wadde n'emu wadde ekikumi abaana nabatwalayo nentuuka ne mukulu wa NSSF nagamba twamugenda tugenda mu kooti kati twasanga nti ya mukulu eno tuvaako zo sente twazifiire naye bonna bamaanyi mu gavumenti kuteesa si mutono mu Uganda si mutono yayiriko awantu n'agamba nti buli sente ya Uganda gy'alina ng'ayogerera enhance nga yagifuna atya n'agamba enhance yokka gye mugamba buli 10 kya Uganda kimudaba mu Uganda kuliko siringi zange 3 ya printinga sente income gyafuna mu budget ya Uganda gwe budget ya Uganda togimanyi yawadde ku trillion 7 nedda ku 5.7 ate nga ebyetaagisa bingi oza tugenda kukola tutya okubimalawo kasasire yassa abantu mu budget eno eya KCC temuli yadde ekyokumalawo ab'ekiteezi n'okubasasula sente banaazijjawo Museveni alina okuyingira mu bagisaze okuva ku 7 abaddemu ebituli nga bataddemu diiru zaabwe ebyo byonna ne badda ku reality naye nayo nazo tetusobola zifuna kati we tugattako okuba nti ne siriimu tujja kutandika okwefunira eddagala lyaffe wali etuzira eritatumala nga bano Trump agambye nti emyezi egi nsefu tejja kutuwa sente ezo ekyo kitegeeza ki tulina okunoonya sente ezirerezaawo tulina okuyamba bannayuganda abageza eriyo bannayuganda bawonya siriimu abatono eryaffe tulina okulaba nga abakola Dr. Dagundi Nambatya banoonya abantu abo abavumbuzi ekiseera kituuke nga naffe tukola ki nga we twafuna Professor yali Onyango eyakola Covidex nga tannaba kutuuka wonna ku stage eya human trial naye nga yatuweweezaako kuba twalyanga buli kintu kyebakulagirira kino kiwonya
natuuka emulago nga n'abalwadde balina eddagala ly'egganda tebakozesa balikkiriza nga teriwonya nga bawonya. So obuzibu bwe tulina tugenda mu kampeyini, pulezidenti ayagala ssente oba zivaawa tetujja ku nalabye bayisiza bilioni 5.3 ez'eddwaliro ly'e Lubowa naye ng'eddwaliro ery'e Lubowa lye bayisaako bilioni 5.3 tebabakkiriza n'abaziyisizza kulirambula. Kati ekyo kitegeeza balirambulako ennaku ezo nga waliwo akazimba akasituuseeko. Deputy Speaker yagendayoko ne balirambula naye lyajjawo litya okubeera e Lubowa. Lyajja litya ettaka nalulya nti lyabalangira ba Ssekabaka Daudi Jjo. Abalangira baali 3 abalirwanira kati nga n'omusango giri mu kooti. Kati gavumenti n'eriwamba byaliko n'erya waliwo kampuni eri awo e Lubowa Micho kooti naye yalinako ekiremingo bwannannyini. Kati bwe bagenda mu kooti nga emisango teginnaggwa ne bapangisa loko abaminisita y'ebyobulamu Dr. Diana Twine ejeronshinge Museveni asimba ejjinja nga bafunye oyo omukyayina omukozi w'ebitanda si musawo atwala emwanyi nga talima nga nazi ku kikolo ne balaga ajje pulezidenti alange nga following emisango egyo mu kooti ku ttaka eryo kubanga mulinamu interest nene nga ne mukwano gwange Buto Francis alinayo ettaka nga naye alinawo akatakaawo nenkizuula nti waliwo omulangira yali ebweru ye ng'agamba nti awawe ddala yalinawo wano agenti we nga ali eyo ntinda yantwalayo basi nakola story nefuna amawulire nti Diana n'omukazi kyalo omu okuva mu State House banoonya omulangira omutuufu kubanga Kalebu Alaka yali awolereza kampuni ey'omulangira ali ebweru yawandiika ebbaluwa nga agiwandikira loko nawako ne pulezidenti kopi aga nti mugeze ne muteeka ebyuma byammwe awo ku ttaka siryammwe sirya gavumenti yakiraya nti waffe tugenda kufuna injunction eyimiriza jjukira Museveni abuzayo ennaku 4 ajasimba ejjinja nentuukirira omuntu n'atuukira Diana ne bagamba nina omuntu nannyini lyo ali wano nyampayo akaseere katono nembawo endagiro. Omusajja we yawandika teyayita na mbalooya be nawandikira ministry nti bwe muba mugenda kuteesa nange kukunsasula oliteekewo bwe muba temujja kusasula ebbaluwa eyo ne bagikozesa ne bagiwa lokoloko nekkiriza neeta ebyuma Museveni n'alonkinga kyeyalonkinga yali mpewo emyaka mingi ate si yempewo gye basoose omulonchingisa bamulonkingisako satellite city seta mukono seta Haji Kajimu ne buloka nazisimba nefa Haji Kajimu abaali bamugamba obawarabu muwa sente bakoze eki bekubye ne bamulongisako satellite city nakawa ne bagobawo abantu abasiramu bagamwe bagenda bayita satellite city mpangise ku sente tono ebifo abotikamya byonna babiyitamu ebibalema bonalebona ono wettaka kati aliko namuganza noono n'abakooba nebigaana okakana abasajja bali bitwali tuyita abagagga nga bagamba ate gavumenti yebewagala nti bazimbe ku sente zaffe bwe bagaana bakwate ebyaffe gavumenti neeremu omuntu yekka akozeewo ekintu batono ettaka batandise olitematema mpozi agakaani yalinawo eddwaliro ettaka batandise okuligaba na project bano abaaliwo abataka bonna babagobawo ne base ebyo ebyalo ne bifa byonna ebyali mu Nakawa n'entinda estate ne bifa eyo project neefa ne bamulonkingisako Museveni awo eseeta amazzi amayonjo agasoose okutuuka mu seeta n'asumulula taapu negayiika naye nga gava mu kimotoka kyali manju awo ne bakivuga ne bakijjawo naye abantu abo babba batya pulezidenti intelligence tebeerawo bakyamubba yaleetako wano abasajja abaagula Serena Hotel nga bagenda kugikulaakulanya
ne bamalamu emyaka 5 nga bakola tebasasula yadde 10 mu gavumenti ne bavaawo nga babbye n'amasowaani ne giraasi babitwala awo ne bamu Museveni wabo batamubbidde yagenda wano Mulago n'agaba ceeke bano bagiwa kaali nga bali bapangisiza kifo ne bagenda n'abawa ssente bagenda okuddayo balambula ne batupangisa tebakyabeerawo ekatwe n'abawa ebyuma ebibajja ebikola ki omusajja atera okuteekako enkofiira amufaanana bagamba naye yabitwala omusajja erinnya ndimanyi naye waini ya nnyo n'abatwala n'eri nga bataddeyo akatale akavudde wano ekatwe bano bebajja wano kugiwa kaali wano ensambya ettaka eryo lyali lya Kabaka Chwa ne balivaamu Uganda neritwala mu kisanja kya Saala Linga aba yeringa ne balijja ku Uganda Railways yali nanyiniyo ne bayitemaatema kati baatemamu poloti 11 kuliko ya Muhoozi kuliko ya mukyala President Museveni kuliko n'abalala abo ne babagobawo bali bawaddeko ne University ya IU ne bagamba twagulwadde ettaka wala ne bava mu kavuyo ako kati abo nabo mu COVID baali batugambye tubakweke wonna baveewo Queen ajja wano tubagamba Queen naye waabwe bafiiro nga batugobezaawo n'abeekatwe ne tugamba abantu balongooseewo ne tubagira ddala ku main ne tubateeka wano nga ku sharing ne tubawo ekibangiriza ne baziteekamu ssente ne bazimba nga Museveni agenda kubakulaakulanya kati nabo babasenda kiro nga tebamanyi nga poloti bazikoze eki bazitutte so obwo bwe buzibu obuli mu bitongole gavumenti byebizibu ebiri mu Mabira Forest n'ebibira byonna omugenzi Kasirye Gwanga yandaddako sikeeki abeegabanyiza amabira nga abasinga bali mu gavumenti naye nga tebagamba balwanyisa obutonde bw'ensi abantu abali mu ntobazi abamu ba gavumenti Sudiru gibamuwadde omudaali ntobazi ate yasukka n'entobazi akira yiminga n'ennyanja n'asenda asenzi tolaba nga ayiwa ettaka waliwo gyazimba ebirala naye nga ate sente ffe tuzimuwa Nyakana aliranyewo tebamukirira yadde okweyongerayo lwaki Sudiru ekintu ekyo kiki oba kiri mu President Museveni akolera mabega wa mukulu President ayisa atya abantu mu hoteli zonna eziva Entebbe n'abayisaawo n'agenda mu lutobazi aye n'agamba abolutobazi mbakoze eki mbagobyewo so President ekimugobesa entobazi nti kati amaze okulaba nti ensi zonna ezakula zaagala kuteekawo obutonde bwansi olaba Amerika wajja omuliro ebibangirizi ne bijja abantu ne bafa mu kitundu ky'ensi ekisinga obugagga ebintu byabwe ne bikola ki ebisaanawo nga balina equipment ezizikiriza ki omuliro ennyonyi biki gujja buzza empewo neegira neegwongerayo ne gutuuka ekiseera ne bagaa nti guno gutulemeredde kati watuuka awo amanyisi waliwo sente nyingi eza environment ezijja Green Environment Fund nga naye olina okulaga tinaawe olwanirira ki ensonga lwaki agoba bano abanaku abanene nga tabagobaamu abalimu ogenda ku Lwera basumye omusenyu Abachina Bukenya yagezaako bagoba atakyasobola alina kukola ki bakujja kuba voice ne bakuteeka kukulabirira byakulukutawo baba kukaddiyiza so Museveni talina nsonyi era lumu ayinza okumugamba nti gwe RDC webugi Bukenya ensinga yakukutte namuteeka ku RDC ate okola ki tolaba nko wano yali yavuganyako kuba president nga zeeyo akoze ebintu ebirala bangi tunuulira Tumukunde yaliko presidential candidate kati ayagala kwesimbawo kubwa MP ewaabwe oyo bwomuwa RDC tamutwala agenda kubwa MP agenda kubwa MP tolabanga Dr. Abedi Bwanika
emirundi 3 avuganya kuba president tazeeyo ku bwemupi Museveni bwamuyita namu bwala disa Buganda ngense eganye ngense mukutteko Museveni alina aba gurupu ye yibayita nsi eganye nga gwe yalina okusalirawo okujja mu bunya kakati ne tumukunde gundi Kayihura agenda kumujja mu bunya bwanaakola obubi bwa Secretary General nga mufunire amuzaayo mu mazzi mu ywala ejiya mujja agenda ogoba ababbi abataba obusolo naye obwo bwa Secretary General alina obukola ate alina obukugu obusobola obukola kubanga ensi emunyize nemunyiga y'omu ku bantu abasinga okulunda embuzi nyingi mu Uganda adirirwa ono omukazi ono eyali MP muganda wa Muhanji muganda wa Andrew Mwenda yagamba nti yatunda mbuzi n'agula ettaka wali mbuzi zaali mmeka ezo ezigula ettaka bilioni ezo so abo Museveni batwala bamanyi nti bwakukomya era yakulonda nakugaa nti nja kuwa kino kati musajja watu ono ani yakavaako sekandi ekifo oba voice yabufuddeko ekifo nakikola ki buli awali omukola jja mukulu anandaba ate akola ki omukazi gwe yawasa naye amunyagako bintu byabadde akozeewa ga twabikola ffenna tutwala abaana be bategezaako muyamba kati mukavuyo ako bwakukomya gwokomawo kenya tuwako wanaga nange nina vision nsobola okuba president nagula ekibiina ky'amabika SDP ne bakola omukago agala kujja kuba president bwe yakwata ku Katomi n'agisaba omusolo ogutamanyi alina Katomi yali yegenda mukadde waffe omukadde yagamba nti olinako ebekoleddewo londa Museveni omanyi waali kati ali ku biyiso yagezangako okuwandiika ebbaluwa ng'awandiika ne ziyita mu mabaluwa mpaliikidde Museveni newontako omusolo kwano okugundi awo kiwatule teyakakana kati bazzeemu okukola interview ng'ali kundi nabagamba senga ofuna omukisa n'okuwa pulezidenti n'obulondo kikyosookerako nagamba kyensookerako kugamba nti neyanziza obwa pulezidenti buno naye mbuwadde Museveni yaba atwongerayo nawulidde agamba nti nno Kyagulanyi ali mu kirooto tasobola kufuna bwa pulezidenti kakati n'empiso gy'aliko takyasobola kuzijja wali kiwatule pulezidenti alina kumuteekamu kasente nga takyalina na kifo kyonna kintu musooke naye ali bweru alina kansa amazeeyo emyezi giweze ebyo kati wajja naawona nga sente zigenze ne Museveni amuwadde takyalina naye Museveni nga talina gy'alaga badde bonna ne bamugamba beera advisor kasasiro wa KCC tasobola advisor ku kasasiro kati okola ki Museveni musajja muzibu nga bakujoze nnyo ate ogenda kukola ki okubeerawo nga taliiwo wamanyira byabwereere akugamba wano ngenda kugattagatta kati agasse constituency zonna ezaba councillors mu Kampala ne Wakiso tasaze nnyo kuba population nene naye wano ewaffe Makenje ezibadde 95 kati ziri 4 mwezi ogwo omuliro gujja kuba munene olw'abantu abadde bamanyidde mugenda kulwanira Kampala nga byakalulu nga gwogenze mu kooti kunoonyera kako tolina maanyi kagenda kugamba Museveni yatubye kubanga kati competition egenda kuba yabafuutu soja baani kati kooti zijja kuba bize buli kintu kibeere bize obeere nga bamupi bali mu parliament oli Museveni yakoze eki yanzibye Museveni ni bwaba takubye kati tiwaliwo gati mujja mu buyinza na kalulu mu kisanja kino ate kubo gaziko okusingawo luli nti kati agenda kubanga alina capacity yonna ey'entambula bayisizza bilioni 10 trillion bagule fleet empya nebawako nnya kakyekagamba musajja mwongere bakyagaanyi abo nabo bajja kubawaayo kabuuyi fleet sizijje oba oyagala oba toyagala aleeteyo n'ennyonyi bagaa nti eno ekaddiye yagala ennyonyi enantuusanga ku campaign bakuwa emmotoka neddabo kabini abasirikale
ogenda okutuuka wali nga bakutaddeko road block olina gyolagala olina gikoba eri ate tewalaze poliisi temanya bukuumi nga Museveni ali kulale nga 7 mu nnyonyi nazino ku ttaka zimugoberera okulaba ennyonyi bwe beefunye obuzibu ajja ava atya mu bbanga kati oli Museveni si gwosobola okuvuganya gwasobola okuwako kabuuyi n'oba mutebengevu naga nti miliyoni 7 ziizo lopu ne sente ziizi n'endala ne expenditure yino biliyoni 3 omwaka otambula olina abakuumi naye ng'okuvuganya Museveni yagenda mu nsi oba tolina oba weeri oba bakuggyako kati ensaasaanya ya ensako ya Segirinya balina gibanjani si Museveni yagirina nupu esobola ogimuwa tebasobola abaana bwe bafudde twabadde tumanyi 8 bagenza okumala okuziika nga balimu 2 n'okusoba 21 Anita gw'otayagala yatutteko Nagirinnya ono naye n'atwalako omwana kuba Segirinya yazaalayo omwana kati waliwo ow'emyezi 9 tamanyi wakulaga yamufuna wano nga mulwadde agenza ku baafidde namuga ngenda kuteeka mu makazi kuba amaka tegabadde mu mukazi kati naye tamanyi wakulaga ayinda amunoonya eyo family ejja kwesitula egende wa Museveni mu maaso gaayo gambe nti sente ze basuubiza mu palamenti tezituuka abanupu tebatuyamba ate linda bamumma akalulu omwana maama gwayagala olaba abadde agendayo nga taata mulwadde n'alumba Anita Amonge n'amuwa ku ssente kati ng'afudde kuba Nuupu yagambye nti ffe tetulina sente zirabira baana abo mu mbeera yaffe kakitegeeza abaana basigadde ku ani alonda ani asobola okulonda abaana ba Museveni abayasini nga tebannaba kulonda omwana yakola kituufu okwekwata ku gavumenti ne mu kuziika wano wonna kubanga Nuupu teyina future ati miliyoni batuula ne Nuupu yalinamu ba representative ne bayisa miliyoni 68 naye muwanga ne bamuwa okulira ekavule mbuga ne bamuwa ku lwa commission wa parliament akulire omukolo gwe ku kisaawe maama n'agamba tugende wali awagazi tukomewo tuziike kubanga nawali ekifo kyaffe bani bagamba olutalo lwaleeta esasage era waliwo abaali bagamba nti mpuuga yaleeta kafeero nayimbira nayimba ennyimba z'ekikatulika gundi yaŋŋamba ono simanyi byamu wajemu nti aye yali master of ceremony akakatambi bakateeka mu buteesi naye nga kafeero ne ku mufuti yali obuzibu baakola nti entalo we zandiganyi bandigambye abaana bagende bayiwe ku ttaka ku maama waabwe ku taata waabwe naye baabasigaza nabano ne basigazeeyo kati olutalo olwonko lwajja tetukyaddawo ekasozi muwanga kaalina okugatta ate nga naye tasobola kagatta mu kaseera kana akasigadde kubanga family yanyigira nnyo abanuupu nnyo muwanga yennyini yajja akazindalo ku mukazi naga twasazeewo principal mumativu nga maama oli wano tojja kuvaawo mikolo gyonna tugenda gikola ki kyokka ate nga tebalina wadde 10 kyebagenda kulabirira baana n'emikolo tebagikola embeera y'obusiraamu tebagiyisa bagenda abafuuyisa mu kitundu nakusala mu byayi nakukuba baluganda ba mugenzi nakugaana abantu kuyingiramu naye ng'omukolo gwalina pologulamu ennungi ey'omubaka wa parliament nti omubaka wa parliament yafuna okwogerwako mu parliament n'ekita nga balina okugenda ku muzikiti abasiraamu bamusaalire basufuteyoja ne bayingira muzikiti n'engatto eyo nayo ne balekayo likodi embi ng'omulambo gulina mayita erina okusulako ekavule gwasulayo kati ensembayo function yali ya maama family nga mulina kukaanya nabo banaye twagala kino naye tukoze tutya tubayambye tutya eyo family yali esalawo buli kimu wamma mwagijjako obuyinza maama ne bumuleka nga yeebaza ate bali abali eri ewalala ekitegeeza nti temwakola ki family mwagikosa omuntu afiiriddwa omwana nga yabadde amubeerako yaba nesse alina amabugo ge baali baagala okuleeta baweeyo gonna tebaagawa n'omukazi yagamba nze nakwata akasente ke bampanga amabugo nenfumbira abantu emmere etabamala naye ng'ate emmere wali yaliwo eri nga gavumenti yafumbye emmere miliyoni 7 zaali zibamala bulungi
ye ekyo kikulaga kimu kibiina kya Nuupu? Ekisooka kikulaga nti principal tali mu control. Waliwo abamwetooloola ne bamukozesa ensobi nyingi. Ekyokubiri nti principal tamanyi nti politics namba Museveni ekyakimanyi. Ne bw'aba yakukyawa n'atuuka ekiseera ng'amanyi gw'omuyisa mu kalulu akukomyawo. Yakomyawo tumukunde nga yamusiba emyaka 8 namuwa miliyoni 24 n'azigabira wali Kololo nga alinya n'helikopita n'agenda nga n'atemako ogutunutunu n'agwesigaliza ne bamumuggyako naye ng'akimanyi tomulwanye. Amaze okupanobiitinga n'apanobiitinga Bukenya n'amukomyawo. Yamusiba eruziira n'akomawo Museveni ayagala omunoonyeza kalulu n'agamba nti muzeeyi sigenda kukuba kampeyini n'ate n'azikuba ng'amanyi kati ono eddusu lye likaawa. Naye nga Museveni Museveni alinga nnyanja bw'ogiyingiramu nga yadde enkuba tetonnya osobola okutoba.